Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Anti neera nga bwe budde mugamba Ntya abaana b'omaka muno saaka batuze b'oku mutala guno kansubire mbaddeyo bulungi era nga mbebaza nnyo mwenna ab'e14 ku platform yaffe ya YouTube @Impressions Plus Family ate nga naawe atanaba kusubscribinga simanyi ki ky'olinda kubanga ffe essaawa eno katikati tuba tusimbudde. Lady Maria gyebaleko kansubire oli bulungi. Munange nno nze ensonga yange nalina mulenzi wange twafunangana tuli mu senior 4 twasoma ne tumaliriza senior 4 bwe yaggwa ye teyeeyongerayo nze ne neeyongerayo ne nkola senior 5 ne 6 naye ng'era tuli ffenna twagalana bwe namala senior 5 ne 6 ne ngenda ku university bazadde be bamugamba munange omuwala oyo kagenze ku university olowooza onoosigala ng'oli grade ye togenda sigala ng'oli grade ye move on tandika obulamu obw'obulala naye omuleke naye yeetandikira obulamu obubwe yajja n'abimbuzamu n'agamba munange bangambye bwe bati ne bwe bati gwe oba olaba tunaasobola okubeera nga tuli ffenna mu eyo embeera oba onoosobola okumbeererawo onoosobola okunneekuumira yonna gy'olaga namusuubiza ne mugamba nze sina gye ndaga ngenda kubeerawo wano ngenda kwekuumira ate era ngenda kukwagala era naye bw'atyo yansuubiza n'agamba agenda kunneekuumira nze kale bwe ngenda engeri yunivasite gye yali wabweru w'ekibuga twatuuka ekiseera ne tubeera nga tukyawuliziganya bulungi era mu bbanga eryaddako twabulanganako ngenda okudda nga munnange yafuna omuntu omulala yangamba baazaala omwana naye baamala ne baawukana nga enkwatagana egaanye bwentyo natandika ng'ogenda nga mukyalire bwe gye yali abeera era natuukayo ebbanga nagendangayo nno okumala ebbanga saalabayo wadde akabonero konna akalaga nti yalina omuntu nze namusanga talina muntu nga baba balina ebyaliwo waliwo ebyabaawo byonna byaliwo ne biggwawo nga tutandika bulamu nga mwagala nga twagalana nga bwe ngenda ewuwe bwe nvaayo bwe nzija bwentyo kati ekyavaamu nange nga nfuna olubuto munnange engeri gye nali mu semesita ey'okubiri bazadde bange baakitegeera nti nali nfunye olubuto nga bambuuza lwani nga mbabuulira saabakweka nga bambuuza olubuto ye yalukkiriza nti yeyalukkiriza nga bangamba baagala mulaba nga ngenda nga ndimugamba nti munnange kiriwo kino ekiti nga ngamba tewali buzibu bbanga bwe liti njagendayo mbalabe era teyali mubi yagendayo n'abalaba ti ku end of second year nalina okugenda kola internship before nga sinagenda nasooka nembeera naye awo wuwe era we nasumulukukira mukama n'ansaasira nenzaala bulungi bwe mmala okuzaala nvaayo nga naye yajja ewaka n'alaba abazadde navaayo wuwe nenzirayo ewaffe ewaka nga mmaze okusumulukuka bulungi kakati wano we waava obuzibu munaye ngenda okutuuka ewaka kubaffe amaka gaffe gego we tubadde we batuzaalidde ate era bwe tukulidde emyaka gyonna ng'okumuliraano waffe awo waliwo famire eyajjawo erimu taata erimu abaana erimu ne maama ne bazibaawo kiri kimu kumbe mu eyo famire mwe muli omuwala ono omulenzi boyfriend wange oba taata w'omwana wange essaawa eno gwe yazaalamu omwana kati nze nga bwe gambye nti nagenda okuggyawo ono omuntu samusanga na muntu yenna naye yaŋŋamba ekituufu nti yalina omwana wadde maama w'omwana baali bakola ki baakyankalana saafaayo n'omwana oyo olumu yamuleetanga ne mmulabako nze ne mbeera naye kumbe wano nze wenkomyewo ewaka bannayibba bajja abasinga okunkulisa omwana omukyalo oyo ye yali olwedda mmanyi nti nze nafumbirwa eyali bba wa muwala we munnange kyavangamu ng'omuwala maama w'omwana atandika okuteeka maama we ku pressure ajje ewaffe alabe omwana wange ng'amulemerako ndowooza okumala akabanga kubanga waayitawo ennaku nga ye tannajja mmandi awo lumu ngazze naye ng'era bw'omanyi nti nze sina kye mumanyiko naye ate ye ng'alina information nkwataku by then nali sinaba mutegeera nabimanya luvannyuma ng'omwami yankubidde nga ngamba nti pozzi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula mbaga graduations corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House, Nkrumah Road, Suite M663. Ono omukyala yali yakubye omwana wange ebifaananyi n'abiweereza muwala we kati muwala we n'akubira omusajja n'atandika okumuharasinga wazaala maama nabitegedde wazadde omwana biki ng'ayogera bingi omusajja n'amugamba nomunaye njagala byonna bikole naye mukazi wange mukole ki mwesonyiwe muveeko muleke olwedde yatusanga nze naawe twateŋŋana ate era yaliwo bifo nga gwe tonnajja lwakuba ebyagwawo ne tubeera ffenna n'omala n'osalawo n'oyawukana nange lwaki ate onnemerako era lwaki omuyingirira ate era omunoonyereza omunoonyaako ki munnange ndowooza oli omuwala nga naye addamu abikubira maama we ng'abimugamba kati ate n'omusajja ng'agamba omuwala nti munnange ze maama we batasobola kwesonyiwa omukyala wange nja mwekubirira essimu nze kennyini bannange omukyala yatabuka ng'ayita maama wange wayita maama wange mukazi wattu yayita bimanyi na bimanya ng'alyoka amutuusa nga mugamba muwala wo bwamalaya bwe yayagala bba wa muwala wange namuzaalamu omwana era biki byali bingi nno ebyayogerwa omukyala nga nzirako nga ndalaasa ekyalo kyonna gw'ataanyumiza ng'oyo taliyo banaye naswala nze
kambabulire naswala neeswaluka nenkaaba amazika agajjuza ensi naye nga mpulira ennaku ennuma kubanga bambi nze saamanya bizibu byagwa wate era saamanya nani gwe yali yazaalamu nakitegera luvannyuma. Bannange ekyanyamba basista wange ne babrothers bange baaliwo ne baŋŋumya ne bankamfatinga ne baŋŋamba guma omusajja tewamubba omusajja wamusanga ali free ate ekirala yali musajjawo from the beginning bamugumulekera okukaaba bino ebintu byesonyiwe nga ŋŋuma nga mbyesonyiwa ne bannange nze buli lwe ŋŋenda mu kyalo nsanga omukazi oyo yankubyeko akatabo omukazi anjogerera n'empulira nga n'obulamu bwekyawa omukazi atambula kubasawo okufaako obufi kyokka ate bw'amala najja n'abinyumya ate banyumiza ne banyumizaako maama wange kati mukazi wattu ali gy'abeera naye ng'omutima gumwewanisa alowooza omwana we ayinza ofuna obuzibu bwonna essaawa yonna lwakuba mukama abadde akyambisseeko akasubi. Munnange nze kisinga okunkwasa ennaku nti omusajja ono buli buyambi bwonna obwetaagisa abo bawa school fees z'omwana ebyetaago by'omwana ebikozesebwa by'omwana ebintu ebisinga byonna ebyetaagisa medical abibawa naye omukyala anemeddeko nze alemedde okuneesonyiwa agenda n'alaba omwana wange ate ebintu byayogera abantu babizaayo eri maama n'alyoka agamba akaana ako tekagenda kula kajja kufa kagenda kubeera bubi ne maama wakiridde talira difumba kuba omukazi oyo alinga musawo omuganda eyegadumire kati mbeerawo nange neneeraliikirira buli kaseera kubanga omukazi awera buli lunaku nze omwana wange engeri gy'ali ewa maama akuuma omwana ng'akuuma oba essaawa oba ng'akuuma giraasi olw'ensonga yeeraliikirira omwana ayinza okumubulako katono omwana ne bamutuusaako obulabe. Tulinako ekiseera bwe kyatuuka maama n'agamba omanye n'omwana mukwate omujjo wano tajja kusobola kubeerawo. Ffe waka ewaffe nga ffenna bwe tuliwo tetuli mu mbeera mbi ne baganda bange era bonna ffenna tusomye ate era ffenna tulina emirimu emirungi naye kati omukyala annemeddeko buli ddakiika agenda n'agamba abantu mbunze nayikiriza muwala we kubanga bbe waabwe banaku ffe waffe tulina ssente naye nga amazima si bwe kyali nze n'okumanya obulungi nti nno omuwala waawo gwe yali yawasa nali mmaze n'okuzaala omwana ne ndyoka manya nti omuwala gwe yazaalamu n'agamba baganda bange oba omusajja mwesonyiwe buli muntu gwe neebuuzaako Lady Maria nze simanyi kuba mpulira nti akaana kange kayinza okufa mu bintu ebyokusaala omusajja mwesonyiwe muleke naye ate yewe njogera naye ne mugamba omanyi lwaki tetwawukana bino ebintu ne tubireka aŋŋamba kimu nze bw'oba tompadde ensonga eri valid siina nsonga egenda kundesa olw'ensonga sigamba nti enkola bwenzi siina musango gwenkola buvunanyizibwa bonna mbutuukiriza nze kitali ekyo sigenda kwawukana naawe siina nsonga enjawula naawe okuggyako ensonga bw'erijja naye essaawa eno teriiwo ate n'oli omukyala nze naye twayawukana olaba Lady Maria ono omusajja si ye muntu akukuta n'ebintu olw'olumu nga wogamba omuntu just out of clarity ogereramu awo n'ogamba naye watyanga omusajja ono annimba ng'omukyala oli ekikyamuleeta obusungu obungi oba baagalana n'okeberako ne mu ssimu ng'eyo naye tolisangamu kintu kyonna kyesitaza kubanga n'essimu takukuta nayo password zaayo nzimanyi mbeera naye simanyi mu mazima simanyi obusungu oli omukyala wa bujja mpozi n'ekirala Lady Maria kye mbadde neerabidde nti bwe nnamala okufuna olubuto omusajja oyo yampeerera bazadde bange tebaddamu kutoola ku ssente yadde paka bwe nnamala okusoma n'ebbanga lino lyonna lye ndiwo era yansuubiza nti newaliba njagala kweyongerayo kusoma ali willing ajja kunsasulira nsome aleme kubeera nti ye muntu eyayingirira mu bulamu bwange n'abupoozinga okusukuluma bazadde bange bwe baali baagala obuyisa kati obulamu awo we buli munnange nkole ntya nsaba kumpa ku magezi bw'atyo nno omwana wattu oyo bw'asobeddwa ng'asaba mumuwabulemu akola atya kubanga ekituufu kiri nti tamanyi kikyazaako naye nga mazima gundi ogenda otya nga tolese comment. Mbagala nnyo mwebale kwekumira ku mukutu mwebale kubeerako mwebale kunjagala mwebale kulikinga mwebale kusubscribinga commenting sharing byonna mubikozi baana mweze sina kyembogerako mbagala nnyo Norecho downloading a right now app essaawa eno nsigadde ndi Lady Maria your voice maestro mbagala nnyo mubeere bulungi bye